abatugoberedde kabanga katumaze tubagala nnyo gwe atanaba kubeera nga otweyungako ku YouTube kwe tuli search nga SB4 MEDIA tugusa ensonga o subscribing omala okubeera nga subscribinze ajja kubeera nga straight omaze okubeera nga otweyunzeeko nze muzukulu kabajja omage sebunya ole ku SB4 MEDIA tugusa ensonga onako olwaleero tuzze eno wakaliga zone 7 nga je tuzze okubeera tusisinkana mama waffe ayina naye ensonga nene nnyo oba ensonga y'amaanyi nnyo etugenda kubanga leero tunyumyako bwe omukyala ali eyo wali osuddeko ku mwana bwe omusajja ali eyo wali ofunisiza ku mwana wa bendi olubuto n'olwegaana n'obulawo so sembeza akatebe sharing akatambi kano tukira kubanga tunyumya wamu n'okwengana ku magezi wamu n'okusakira ebbujje lino Umalu ali ku kamera nga bulijjo abali emitala w'amawanga Mr Training Showbiz nkutumiddeko nnyo Training Showbiz omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo kwera ntenga nawe mu buli kasonda otufeffetera wamu na omukyala Ashalaf from London manager waffe mu nsonga ezitali zimu nawe tukutumiddeko nnyo wamu ne team SB4 MEDIA yonna gye muli gwengolaba akatambi n'okasharinga no commentinga banange tukwagala nnyo mumu tufudde namba emu wano mu Uganda n'amawanga amalala nenga nwe tuzze bayitawo wakaliga zone 7 jetusisinkana mama wafono mama obulamu buli butya obulamu alhamdulillah mpola soko okutolera abantu ku salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banange mujje baleke emirimu jonna gye mukolako emirungi n'emibi jonna amanya bampita na ntumbwe jawhara nga mbeera ku wakaliga zone 7 kwempangalira wakaliga ye ali ati wakaliga si mubi okutwaliza awamu kubanga kwempangalira mwebale kuuma kitundu alhamdulillah tukikuumye okay wano wetuli ku nyumba zino tusaba twanjwirako zino nyumba Olirandi Road bakubanja obole mpangisa ndi mpangisa mpangisa ku nyumba za omukyala Drake kwempangisa era kwempangalira mazeewo emyaka 4 wano wosula wona mbeeramu n'abaana bange okay utafuna ko kasimu gye buvuddeko ennaku ngazi izo ng'otugamba nti wafuna ezadde netusalawo leero tujje otubulire ezadde lino walifuna otya lyavaawa ezadde lino alhamdulillah tusooka okwebaza Allah ow'ekitiibwa okuba nti omwana ono baamusuula Allah n'asaasira embwa n'ezitamulya kubanga baamusuula mu biseera by'embwa z'eggobe naye mba ngenze mu Kasimolo House nkutta akadomola ngenda nga mpulira omwana akaaba naye nga we bamusudde ku kkubo naye nga tewali ttaala yonna tewali kintu kyonna kiraga nempita ku bantu era ne mmugjawo naye kituufu buli omu yali amutya nga batidde okumugjawo kubanga ne erosi we yajja basooka ne baga nti nedda musooke mumulekewo ne mbagamba la tekisoboka kamugjewo mmukwate bwe banaaba basiba bajja kuntwala naye nga mmugjewo tugende mpola okusanga omwana ono oliogenze mu Kasimolo House ssaawa 2:30 ez'ekiro n'oweramiranga nempulira nga akaaba nengenda nemmugjawo nagenda okuyita abantu nga mmaze omugjawo yali by then bamusangira nga bakamuzaala nga bamuzaala dda yali wa lunaku lumu kubanga mami we alabika yamuzaala lwa Sande kuba ekiriira kyali kibisi nga kiraga nti bamuzadde eggulo mwakolako okunoonyereza mami we mami we twanoonyereza mami we najja enkeera kubanga nagenda okusula naye poliisi yamala kujja nenzikiriza nsule naye ne erosi kati enkeera mami we najja nga akaaba n'agamba ayagala mwana we ku poliisi nagenda twasinkana ku poliisi wa ku poliisi baali baŋŋambye nzireyo enkeera bampe ebbaluwa nzikiriza okubeera n'omwana nenzirayo ne tusinkanayo ne maama n'agamba ekituufu njagala mwana wange
Ningamba nanyini kakomo bw'aba alabise nga yennyiniko ddala okamuwa. Kati ku poliisi ne bamugamba leeta maama wo oba taata w'omwana tukuwa omwana naye engeri gye wamusudde tetusobola kuva mu bbanga ne tumukuwa ng'ate tolina kikwogerako. N'agenda n'aleeta mukwano gwe gwe yaleeta gwe tutamanyi yagamba ye muganda we naye bwe bamubuuza ebikwata ku famire y'omukyala nga tabimanyi ne bamugaana. Kati so bakola okunoonyeza nga kituufu yoyo maama w'omwana eyajja? Yali maama w'omwana ekituufu. Kyekyali kiraga? Amabeere gaali gatonya nga era bw'otunuulira ezzadde lino olaba nga ye maama okutandikira ku kyenyi kino. Kati bwe zawera ssaawa 12 omwana ono yazaalibwa ayina ebinnyo. Nengamba naye siina ssente naye kampite ku kyalo nga bwe bammanyi ng'ate ekyalo kyakitegedde nti omwana kituufu namufunye bajja kunnyamba. Naye mpisa akabbo ne bampa ssente ne tugenda eyo kakoolansi e Busega ne bamukuuta ebinnyo. Kati awo mba nkomawo ne bankubira ne baŋŋamba maama w'omwana akomyewo aleese omuntu alina ebimwogerako endagamuntu n'ebirala atwale omwana ne mumuwa. Olunaku lwe namumuwa lwennyini kuba namulonda ku Mmande ssaawa 2:30 ku Lwokubiri najja n'amutwala namumuwa ssaawa 12:30 zaagenda okuwera ssaawa 3 ng'amaze okumusuula ate omulundi ogwokubiri n'amusuula eri Emmengo ku Ngalabi. Kati keesi eyo ne bagireeta wali ku poliisi erungujja. Kati ku poliisi ne bagamba nti nedda keesi eyo yabadde yawa yeewakaliga. Nalindi awo ne bankubira ne baŋŋamba jangu maama w'omwana yazzeemu n'amusuula. Wali mu kusooka okuleeta gwe yagamba nti muganda we atena byomwogerako ne famire nga tagimanyi tebaamumuwa ne bamugamba aleete ebimwogerako n'agamba ebimwogerako biri wala biri mbalala era teyakomawo n'atya nti bagenda mumusiba. Kati n'aleeta omwami. Kati omwami gwe yaleeta nga yalina endagamuntu emwogerako. N'agamba ekituufu omwana si wange naye nzikiriza ekinaabangawo kyonna nange ndi muntu eyeeyiya naye bwe kiba nga kinzingiddemu akatono ke nnaabanga nnina oba 2,000 oba 3,000 nja kaleetanga. Kati sakoleke mwafunako akadde okwogerako ne maama w'omwana n'abawa ensonga ku lwaki yabadde amusudde? Maama w'omwana ensonga gye yawa yagamba nti omusajja gwe yali ayina yayeegaana olubuto nga ye abala nti olubuto luwezezza emyezi 9 ng'ate taata ye abala nti luwezezza emyezi 6. Kati ate mu kiseera ekyo omusajja ng'agamba omwana siwe ng'ate ono lumuluma kuzaalibwa. Kati nga talina option nga talina waagenda kumuteeka kwe kumuterekako awo. Ate ekyo ekyamukomyawo ng'oludde yabadde yamusudde? Ekyo teyakinnyonnyola era siyinza kukimanya. Kati wano omala okumumuwa ataddamu amusuula? Poliisi empita nti jangu ono n'omwana wuuno bazzeemu bamusudde naye yamba omwoyo gw'eggwanga. Nensooka ne nti okumukwata kuba nange ndi muntu eyeeyiya atalina luli nali muyina nga mmanyi nti maama abulidde ddala. Ne bagamba maama ayinza okuba aliko ekitali kituufu era ne bwe musanga mu kkubo kati nnyinza okuba si kyamumanyi. Ne baŋŋamba yamba obeere n'omwana tulabe embeera bw'enaatambula naye kati engeri gye nti ndi muntu ayeeyiya era nsaba obuyambi kubanga omwana ye ŋŋenda bbeera naye paka Allah lwalinzija mu bulamu. Nja kumulera kyonna ekiriba kigaanye kyonna ekiriba kikkiriza nja kubeera naye. Kati nga tunagenda eyo maama w'omwana oyo mwamubuulirizaako gy'ava? Maama w'omwana yayogera matankane. Poliisi abamu yabagamba nti ava Mbalala ate abalala n'abagamba nti ava Mubende. Kati ne bigaana okukwatagana era ekituufu twasigala nga tetumanyi watuufu bwo bw'ava. Simumanyi kuba simulabangako. Muwala muto myaka 17. Kuba tugenda kukola okunoonyereza okukakasa kuba ne ku poliisi tulina okutuukayo. Chairman yakimanyi nti omwana omulina? Era n'ebbaluwa ngiina.
ogatula ku bbaluwa eyo kuba abantu abalaba emboozi eno tulina okubakakasa yesu obuyambi ogenda kubufuna kuba oli waleetayo 10 ng'analeetayo 5 ng'analeetayo 1,000 tusobola okuŋŋaanya netufunayo kyetufunyeeyo naye omuntu ayagala okukakasiza ddala obukakafu eno ddala ntuufu omwana kituufu wamulonda omwana kituufu kyamala kimanyi nti olina omwana omulonde poliisi ekimanyi n'olwensonga eyo tugenda kufuna ku bbaluwa eyo ekakasa nti kituufu omwana wamulonda era omulina kati okuva olwo maama omwana taddangamu kulabika nakati amazina omwana ono ebbanga mazina naye kubanga namulonda wa lunaku lumu kati yawezezza ku Lwokusatu yawezezza omwezi n'ennaku eziguddemu nga 2 oba lumu omwana kale ye tuli ffenna naye oluusi kale amata gabula ne tuba nga tujja kunywa caayi omukalu era nga wensabira abantu nti buli alaba atuyambe si buli alwaza nti afiisa ate si gwe buli gwe basuula nti afa nedda naye abazadde mbasaasira nnyo okuba nti osobola okubeera n'olubuto emyezi 9 ate n'otuuka ku lasiti n'osuula omwana wo ate enkyanga wa mugaso gy'oli kuba nze ndi muntu eyeeyiiya naye abaana bange ntobye nabo nakati era kati omukulu omwana wange omukulu singa ali mu senior 6 naye obusobozi bwagaana n'awakola senior 4 ebbaluwa n'agifuna ekyokukola ne kigaana era bwe mbeeraawo nga ndaba Mr. Showbiz nga ku Facebook awo ng'ayamba abantu nga ngamba nedda nange kamutuukirire ayambe oba oli awo naffe Mukama anaayisizaawo omwana ono n'akula ng'ayisirizza mu mikono egy'abantu abangi naye n'abeerawo nga wa mugaso eri ensi eno. Ku by'okukaaba takaaba akaaba era ng'abaana abalala ng'era omwana yenna akaaba tosobola kugamba nti takaaba akaaba ng'abaana abalala. Okay, gwali ku SB4 Media tugusa ensonga ndowooza emboozi ogiwulira omwana ow'obuwala gwali eyo twewala okufuna embuto zetutetegekedde kondomu weziri ku maduuka oba osobola okwewala okwavinga sex kuba olubuto olunaku lwogenda okufuna olubuto oyinza obutalumanya naye obanga ofunye olubuto tata omwana n'alwegaana kikyozzaako okusuula omwana ono si a solution. Bannange kano kalowoozo akagenda eri omwana ow'obuwala wamu n'omusajja ali eyo befo nga tonegatta n'omusajja sooka omukakasi ddala nti singa nfuna obuzibu bwe buti asobola okubeerawo gwe omusajja befo nga tonakozesa mwana wa munno weebalebale mu nsawo yo nti singa kizibu kino kituukawo ddala nsobola kyandolinga kuba kigenda kuluma ozaale omwana omusuule bamulonde bamukuze otuuka okukabira omwana wo ng'ate akuze tebagenda kumukuwa. Maama omuntu ali eyo akulaba waawe osinze okulemererwa weesinze okulemererwa nti kati essaawa zino eno kati sikyakola nnyo kiri awo ate nga bw'obimanyi mulina okulya mulina okunywa landiroodi ye tojja mubuulira by'abaana ye ayagala ssente naye kati emabegako awo ndowooza wiiki nga 2 abadde mulwadde era okuvako olwo ndowooza siddangamu kukola ate nga era byenkola byebyo kati kitegeeza bwe mba sikoze nga n'olwo 10 era siruleese ate baba bajja kubulirwa ddala ekyokulya kati wetusabire obuyambi nti batukwatireko tetusaba ssente zokka wabula n'alina obusuuka alina obuteeteeyi buli mu mbeera yonna bwe buyambi bwe tusinga okwetaaga. Okay, ndowooza gwe wenna ali eyo kiwulidde gwe alinayo akagoye ak'omwana omuto alinayo akasuuka alinayo akafaliso
ayinayo ku byokulya ayinayo ku buugi obuzizamu abaana aba amata sokuta ku simu yaffe eri ku screen yo ne tubeera nga tuyamba mama waffe ono wamu ne muganda waffe omwana muwala mulenzi omwana muwala era namutuuma amannya ga Mariam Nansubuga Nansubuga ng'olwo ekyamuntuumisa Nansubuga nti kubanga abaana bennina abakulu bammamba kati naye neŋŋamba nti nedda sijja muteeka mu kika kyange kamuteeke mu kyabano bennina baganda be katukabaza okuba n'omutima ogwo alhamdulillah ebyo byonna Allah yabikola naye abakyala mbakuutira buli amanyi nti asobola okugenda eri omwami we ng'amanyi nti tasobola kubeera na lubuto n'aluzaala n'alera omwana we abireke kubanga omwana azitowaamenya omwana takuzika ate olubuto terulereka nze ndi mukyala azaddeko kuba nina abaana 3 nina omuwala omu nina n'abalenzi 2 naye olubuto terukuzika osesema owandula tolya tonywa naye ate n'omuzaala n'omusuula kimalamu amaanyi bannange era bw'okyogera olya nga n'ebiyengeyenge bijja mu maaso omulalu alina teete alina abaana 2 kati essaawa zino naye bajja okumuggyako abaana ne baleeta military balemererwa omuggyako abaana naye gwe asobola okwetakulira kimalamu amaanyi anyway kati ogenda tulambuzaako walonda omwana oyo waliwo distance kyokuva wano paka owamulonda si nnene okay kati waliwo SB4 media tugenda tulambulewo we yamusanga we yamulonda beerako katukomewo wano wetuli tugenda mu lugendo lwaffe mama waffe weya londa omwana waliwo kabanga ka distance ki omulonda wa neighbor naye kati omuntu yava ate eri najja eno omuntu oba mubuuza yagamba abeerawa mama w'omwana yagamba abeera Mbalala ate n'amala n'agamba abeera Mubende kati situmanyi watuufu tebamubuuza gye yava okujja okusuula eno yagamba yava Mbalala eno yategeerayo ati tetumanyi omwana twamujja wano ku sheedi mwamujja wano kwagamba oli mu kumuleeta yajja namu bulungi oli otya ddiya oli mu kumuleeta yajja namuzizika wano kati gwe ati wali ludda gwe wali wali n'owulirayo n'omumiranga ate bo bano abantu tebamuwulira baawulira nabo ne bafuluma muzaale musanga mmeka kozi 2 kitundu ezekiro
wano wo wa mukulwani olwekyamazima simumanyi linnya mami gyebaleko mama gyebaleko kale nnyabo kati tuze ku followinga ku nsonga ya omwana ne madamu atugenda nti wano we bamusuula kyali kitya kansoke nkubuuzeko sibeeka no maama bulungi kyali kitya obudde bwali buzibye nga ssaawa ng'emu n'ekitundu oba 2:30 mwagala kunkwata kubawulire kati nze nali ngenze kunaaba omwana baamuleeta ne bamuteeka awo kati nga wano waggale nga tewali ttaala kati abaali mu nnyumba ne bagamba omwana n'akaaba naye nga bo balowooza pusi ng'akaaba nga pusi ne bagamba ne bayita omwana ajja agoba eppusi ekaabira wano omwana bwe yajja yagamba eri si pusi mwana kati munnange bali ne bavaayo ne bajja nange gye nali munaabira saanaaba ne nyambala bwambazi ngoye nzija ndaba omwana gwe basudde bwekityo bwe kyali kati ono omukyala abantu ne bakuŋŋaana wano bangi noono we yajjira omukyala omwami ye wange nange agenze n'agamba ku bantu n'agenda ku poliisi teyasanga poliisi ne bamugamba nti osi taliiwo ate kati yandibadde akola ku nsonga ezo kakati ne wabaawo omunamugamba nti omwami azze kumuyamba ate kakati omugambo otya osi taliiwo kakati waali wano omwami omulala owaawo n'akuba essimu ku poliisi n'akubira LC ekyayamba ng'oyo gundi aliwa alina ono chairman osi kati ne bagamba kale katugjeyo kati osi kyava akubira ate ku poliisi n'abagamba ati wano waliwo we bampise we basudde omwana kyokka ono yali akyaliyo ne bamugamba nti kiyambye ne osi ali eyo wammwe wuyo agenda wammwe ka kati ne bajjera ne batusanga wano nooyo nga waali akaana nga kali awo kati munnange nga bagamba nti osi nga agamba nti sisobola kati mutwala wa eri mu babies home kuba sirina ntambula saawa eno kakati newabaawo omukyala wali gwe tutuukira akolanga munnamawulire nakyava agamba nti ani asobola omubeera naye kati enkya nze nzije mumutwalo oli osi nga ajati agamba nti nze nja kubeera naye kati oli omukyala nga naye ajati tosobola kubeera na mwana oyo tyenze nsobola bwekityo bwekyali nga ajati atwala mwana tweyanziza kati atugendeko ne wakyamaanyi kuba ffe tuli omulimu gwaffe tusobola ne tunoonyereza then ne tulaba ekiddako naye nga kirungi we yamulonda tulabyewo naffe tweyanziza ate tunnyonnyolamu kale ssebo ali ku SB4 media ate kati maama tugendeko kewa chairman naye tumubuuzeeko tulabe ekiddako baby ye mulungi tavuddemu kafuusa akantu katugendeko ewa chairman kale maama
wano wetutuuse wewa chairman wakaliga zone 7. Okay. Wano chairman wekwere ebbaluwa okukkiriza oba yagikwerere wano katumulindako chairman tumusanze ali bizemu naye tumulindako ko naye tugereko naye eddakiika nga 2 then ndoza gwe nawe naali eyo wano osobola okutwesiga nti emboozi eno ntuufu kuba emboozi tesobola kweyungibwamu chairman oba abatuuze b'oku kyalo so kwakasa nti emboozi eno gyetukuzanyidde emboozi ntuufu wadde bagisharinga waddembe okukomentinga naye ekisinga obukulu kubeera nga tukwata wamu okubeera nga tuyamba ku mama waffe ono kubeera nga akuza muganda waffe aliku SB4 media tuli bamukiswa mulungi kubanga ne chairman tumusanze chairman tusaba tubuuzaako balamusizza bannange era nembaniriza mu wakaliga eno gye bayita wakaliga zone 7 ngeri mulungu gya Paris. chairman amanya nze Edward Musisi Bukko. omukyalo ono omumanyi mutuuzeewo mutuuze wange ddala mukukuutivu mulabidde ebbanga ddene. ekituleese nno wano chairman waliwo tuzze kufulumira ku nsonga ya muganda waffe ono gwalina tunyonyodde ku mboozi ye nti yamulonda bulunzi natwaga n'ebbaluwa gye wamuwa okukkiriza nti ali naye mu mateeka omwana oyo omumanyiiko omwana oyo mumanyiiko okuva lwe yafuna ebyo ebizibu bya maama w'omusuula lwe natandika omumanya kuba bampita ekiro zaali ssanga 2 waliwo muliraano waffe engulwawo ng'agamba nti bamusuulidde omwana ku lubalaza ne tugenda nagenda okutuukayo ng'abantu weebali abatuuze ab'oku kyalo nga n'omukyalo yaleze omwana nga twagenda ne OC wa poliisi ey'ewakaliga kubanza bwe bankubira ate nenkubira abapoliisi ne tusanga omukyala ng'amuleze n'atugamba ebigambo bino nti ye mwetegefu okubeera naye singa maama waabula era kwotyo twalina kyakkola ne tumumukwasa amutukuumire okutuusa obudde bwe bunaakya tulabe ekiddako obudde bwe bwakya maama w'omwana eyamusuula n'ajja bwe yajja n'atugamba omwana yamuterese buteresi simanyi yabadde ava mu mbalala yadde akomyeyo okumulaba ne tumubuuzayo omwana omuto oba yali wa wiiki oba wiiki emu singa bamusanga embwa zimulidde n'agamba kaakati omwana wange mwagala ne tugenda ku poliisi nze nagenda okutuuka ku poliisi nga yatuuseyo dda ne bamutuma taata w'omwana okumanya nti ddala yewuwe omuwala yajja n'aleeta taata w'omwana gwazaalamu omwana n'aleeta ne bagundi erosi gy'abeera kaakati ne tubakwasa omwana oyo mu butongole taata w'omwana ne erosi bwe twaba mukwasa waayita ennaku bazaali 2 oba 3 sikyajjukira bulo taata w'omwana enkeera n'akomyawo omwana ti omukyala yazzeemu n'amumusuulira babeera kakeekeere nga ku Buganda loyo omukyala yabuze kati n'amukomyawo n'agamba oyo amumuyambire amulere ajjanga kuleeta obuyambi ne batuuka na wano naffe ne tukimanya ne tumugamba beera naye n'abeera naye nengenda kugenda ku State Council kubanga naffe batutwala tulabe nga omwana abeera naye mu mateeka omukyala agenda kola ku awamugenda n'angamba akyali mu liivu ajja kudda ku ntandikwa ya Desemba tumukwasa omwana oyo mubutongole kyokka n'angamba nti abooluganda lw'omwana be baweebwa omukisa ogusooka engeri gy'alina taata we bannyina baki bwe banaabula tulyoke tufune bano ab'ebweru naye kati mbadde ninda guno omwezi gugweko ngendeyo mu Desemba nkole ku nsonga z'omwana oyo waze ennaku nga 5 yazze n'ansaba ebbaluwa kuganga alabika mweraliikirivu si mumativu n'okubeera n'omwana ne mukolera ebbaluwa naye nze kyendooza ndi ya kiseera tujja mukwasa mu butongole nga tukwataganye ne KCCA amulina mu mateeka kubanga kati nga nze LC namumukwasa ne poliisi ekimanyi amulina mu mateeka naye nga tujja kukola ebisingawo amateeka agasingawo. Okay, tuyanza nnyo chairman nga tukusiibula obaka obusembayo bwosobola okugamba omwana w'obuwala ali eyo nga yalinze
ngali lubute sawa zino nga alinze kusula mwana amaze omuzaala. Abaana ab'obuwala abo oyinza obbawa message nyingi kuba kati ono omuwala maama w'oyo ekimu ku kizibu kyalabika kye yalina akozesa ebiragalalagala. Maama w'omuyo omwana nabalaba ne taata we balabika balimu ebiragalalagala. Kati abaana ab'obuwala ng'oggyeko bino balekera tebasobola bintu ebyo ddaga mwenge biki wanze ndowooza yemu ku nsonga ekola ki yamuwaliriza okusooka gamba babibeegendereza kuba kati nandigambye nti oba yali tamanyi taata wa mwana naye taata w'omwana waali naye omutwe gwe guliko ekizibu bave ku biragalalagala. Ate oba ku busembayo bw'osobola okugamba Munnayuganda ali eyo ng'alina ekisanga maama waffe ono ng'abadde n'omwana kwegamba nga akuzizza omwana nga tava mu ntumbwe ze. Abantu babeere beegendereza babeere bafune omutima oguyamba kubanga abantu bangi mu nsi muno ennaku no balina ebizibu. Endwadde zino zireese ebizibu kati nga bw'olaba covid ono abantu obwongo butabuse. Embeera y'ensi etabudde abantu kwegamba naye abantu tugezeeko okukyusa emitima tubeere n'ebikisa tusuubire okuyamba omuntu gw'omanyi ne gw'otomanyi kwega tukyuse embeera zaffe okusinziira ku mbeera y'ensi nga bw'eri. Okay, tweyanziza nnyo nonne ebigambo bya chairman bibadde birungi nnyo era kansoye nti bitukoze bulungi nnyo. Kyamukisa mulungi nti mama waffe ono omwana amwena amateeka kati gwali eyo aleetaze okuyamba ku mama waffe ono akuze muganda waffe ono essimu eri ku screen yo so tuweerezako obubaka ng'otuwa ku magezi tukoze tutya so tuweerezako obubaka gwalina akasuuka tukanona wooli olinayo akagoye tukwasaganyizamu kubeera nga tuyamba mama waffe ono ne muganda waffe Nansubuga. Maama noza twakasizza nti omwana kituufu alonda mulonde. Esebo era nalonda mulonde mulina mu mateeka naye era kituufu nti abaana abawala babeere beegendereza n'ebyo bye bakola kubanga omuwala maama w'omwana toyinza kwekuba ttatu mu mbeera nga gye nnamulabamu alinga oba nti oba yali yeetunda mu mbeera bw'etyera naye nsaba Allah abasaasire ogende ng'omanyi ki ky'oli ng'omanyi nti osobola ekizibu kyonna ekizza okukyeŋŋanga era wenkubirira ddala naddala abo abaana abawala babeere abakkakkamu eri buli kintu kyonna kubanga eno ensi muliro eyokya bwe batennakwokya tomanya ensi eba nnene ng'olina wooli ne bw'ovaawo ekunyiga. Kale nawe ekitya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Showbiz bambi barakallahu fikum neyanziza nnyo mukwano neyanzeege. Okay, tweyanziza nnyo gwe nawina omalo akoze ku kamera chairman tweyanziza nnyo otukyazaako ate wano n'abantu beerungujja batuuze bwe tuyita nga bamanga bannange kwegamba nabo tubeebaza kubeera nga ate bawangalira ku kyalo kyo. Omalo akoze ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omuge Ssebunya. Sharing katambi kano likinga commentinga beera bulungi weeraba.